kye yasooka obuuze ku bantu balamusizzaako amanya bita kugizibe Jacob mewe buna madivini kati mbabuuza nga DJ Jacob Omutuuze the most wanted the baddest serera twalikire ku DJ oyo kadingo gwe yagambye Jacob wala yagende binyaga mu bantu oyo Jacob anti nako kalina yagambye oyo Jacob wa LC yabadde wali nga wagira Daddy Andre. Naja kuoninga Daddy Andre Mugabe. Daddy Andre. Yakogeredde wano. Bwe mumanyi ku reasoning out. Don't sit on those interviews. Nasanze Eddie Kenzo mu office mweri high level. High level. Nagenze ku meeting one of the first people. Namwe gwe nadengenzo ku meeting. Ngempapula zaatu tezenkananga file number. Ebintu byagenda okukola Eddie Kenzo tagenda kusooka kubannyonnyola. Yes. Webambe mujika ngenda kusaba industry tugende mu election eno kino ekyamateeka muzeeyi kyayimirira wano kyakoma wano okubira ku gundi one asooka abannyonnyole then agende wa president amadvising. No. Mulekera okufuula abantu abasiru gwe naawe ofuddeyo after a long time you're giving an opinion. An opinion which one? If the president saw you better, go where the advisor. Yes. Mulekera okufuula as if working with the president is a crime. Go to hell. Just because you don't have an opportunity. Mwe mu failings okureasoning obulungi. Abantu okubeera positive okulaba nti naye gundi ono alina byansa. Naye olwokuba omunoonya obukalo bwa opposition munoonya okujja mukambwe kanyumidde kano munoonyamu mbu bampande era ndabye ne Jacob mbwe oyogedde nnyo ani atakimanyi nti ekikuba gavumenti nawe Jacob kati kyonoonya eyesimba ku LC leero mukambwe komao eyesimba ku LC naawe era otubuulira amanyi. I find it awkward to reply back to Bebe Cool because LC3 chairperson asinga omuyimbi amaanyi LC3 chairperson yakule security ya division omuyimbi. That's what I've said, that I find finding also awkward replying a person ali 45 years and above atamanyi how protocol wetambula kitegeera LC3 chairperson munacho sense yabeera atwala security y'ebyalo mwekuma abantu kitegeeza omuyimbi akuuma family well, I'm good but Bebe Cool mwana amugagga ekyungi yakolera obukadde bwe taata omwana yakolera obukadde bwe okitegeera yakopa taata we nakolera obukadde bwe kati obukadde bwe bwalyako. Simanyi ne kamera gye baagula ey'okuyamba art gy'alinako obuvunaanyizibwa eyamba abantu. Mpangisa gwe omuyimbi oba oyagala okugenda okukola video ogipangisa balimu bagimuwa kyaliko ekyo nti olina gipangisa. Anyway, mwebaza nti okuddira empalana zaabwe eza Eddie Kenzo n'aziza ebbali na focusinga okuzimba obukadde bwabwe bombiriri. Ekyo nkimwebazaako okukwata obukadde bwabwe ne babupangira ne babukolera ne mwebaza ekirala nti okukkiriza nti Eddie Kenzo yamusinga. Okitegeera ekyo si kyangu kyakukkiriza by the way nti Eddie Kenzo yasinga Bebe Cool. Ani yali amanyi nti Bebe Cool asooka okuddawo n'awuliriza ku Eddie Kenzo olunaku olumu. Bebe Cool omumanyi oyo n'amalala ge oba olw'okuba kyawagira
ekingo kijje kuba nnyo abawagira kyawagira bali byeta kwatagana nabo okitegera nigwa nyina manje bebe kula so kera macho okuwagira n'okudifendingako Eddie Kenzo one day yamukubako omwaka ogutali gumu sina mwaka oyo bebe byakoze biri ivo bingi nakwange omanyi nti no bo nkoko nsajja baganya okubeera buli wamu ku seti okuba alese Daddy Andre nabaddeko nga panelist ne bata Daddy Andre nayogera byayogedde nganzo omuntu yansanyusizza tupulengeko ku bimu tabipulenga kwana byonna mbimanyi ekirungi wabaddeko ku seti nze nganzo omuntu byansanyusizza ekyambere ddyo binsanyusa there's a time when I'm meeting Daddy Andre mugamba nti no kyemugenzeeko okimanyi oba tokimanyi nagamba omanyi kati gwe Jacob oyina empalana na Eddie Kenzo bla 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 mugamba my question is kyemugenzeeko okimanyi oba tokimanyi yakuddamu ki nagamba gwe jaso oyina issues zo nani ne Kenzo nengamba time is kyekimu ku bintu ebidduka empola naye nga tebituukawo wenadde ku setting nempulire ng'ayogera nengamba is that the Daddy Andre gwe nali mmanyi so ya protecting yayogeranga ebigambo nga alaga nga because ekyabatekisa awamu bonna kulwanisa kintu kiyitibwa bafune copyright nga bo omusajja yabagamba kola back tunes ezo muziraba yabayimbi bafunako 10% ne mumateeka tebayinza kufuna 10% naye esente ezo ziragawa companies ezitwala bagenda okunoonyeza ng'esente zigenda ate mu first family gye baddukidde okufuna ki oba ne conscience bamusasula ye zonna bamusasula conscience bamusasula emitwalo gyali mitwalo 15 sijjukira bulungi naye nga conscience bamusasula sina conscience bantu bangi ne business gino bamusasula ko miliyoni bamusasula ko emitwalo 3 aga dola business gino so tukize tugaane nti abantu nga Daddy Andre bakyajja bangi gebujja maaso wali aba batya okwogera because bafuna sente bakola sente mu saka eyo nezifuuka ekkomera gye bali nga wavayo nadda ku TV n'ayogera oba n'ayogera awantu wonna bamugamba owaayi kati engeri oyogedde leeta ku sente ze twakuwola achievement yokka gye bajjayo mu gavumenti zaali sente za sako weba sente za sako nezifuuka ekkomera mu bulamu bw'abayimbi mulimu abayimbi abajjayo sente bu miliyoni 10 miliyoni 2 tebasobola kuddawo okwogera because oba n'ayogera auditor abatwala sake nga bagimu kubiyesi mugamba owaayi twakola ku TV ng'oyogera ne tukubanja miliyoni 4 twali tusaba nga tukomezeewo abuli mwana site yafuna sijja gena wani yafuna nti yafuna anti nalaba ku oluyimba lwa principal kyenjagala bamugoba ku federation kyenjagala kugamba buli muntu yenna gwolaba ali mu federation buli muntu gwolaba ali federation yafuna ku sente za sako government zeyawa abayimbi kuba bagenda okutunyaga ekintu kya corporate bajja kisobola sawa zino kasooke babaweko sente zibabuzabuza ezibasirisa zifunga mudomo ezo abaazirya abamu kuba ne bazimba amayumba ag'ettaba ag'akabi abamu kuba ne bagula ettaka which is good kubanga sente zaffe zabannayuganda oba otyo zabannayuganda Kenzo asasulira omusolo Paza asasulira omusolo Aganaga asasulira omusolo Bebekola asasulira omusolo ku bintu bibagula okukozesa buli nnaku kyeyo olinga alagamba gwe okubeera ku saidi ya Daddy Andre wabaddeyo olwakubeeramu no byayogedde bituufu wabaddeyo olwakuba gwe yabadde ayogerako si kyaliwo Eddie Kenzo nze nga seminaako buzibu mukamwe mwakikwata bubi I speak my mind and it's not bad to speak out your mind my mind is not your mind I have my own mind I have my own reasoning I have my own the way I have a lot of things being nganze you can't force me okulaba nga gwe ebintu bwe biraba ate you can't force me okutegeera nga gwe otegeera if I have my own mind lwaki olowooza nti na supporting nze Daddy Andre because akuba Kenzo kivudde mu kamwa ko ngoga byabadde ayogera byadde bikusanyusa nze byadde binsanyusa nanze omuntu because nkwadde obujuzi nga nti nakera kuma kine mubuuza ekikutute mu federation eki fe corporate abayimbi tukola nnyo baproducer tuwandika nnyo omutamu ogwajja ogw'essente bwena gukubamu awo omukulu n'adumira
Nagamba naye buli omusajja ali mukuba sente mwenafuna tuve twerwaneko buli mindi apostinga ekyo apostinze ku page ye abamu ne bagaana kupostinga abamu ne bapostinga abapostinga ne bafuna amount zaabwe okitegeera bino betulimu byetwogera biyamba industry ya Uganda either you like it or you don't like it. Bebe cool okuvaayo ogamba nti Daddy Andrew simanyi ali biased ali bikoze bitya ayinza okubanga mutufu mu ngeri ye mu ngeri gy'alabamu ebintu but Daddy Andrew ayina stake gy'ayogereramu nga ye producer sound engineer muyimbi abirabe byonna osegera kati wavaayo n'ayogera ebimuluma ndikyera asubirayo eri si ye kiriyo si bamugamba obali bamuyita mu kitiiki bamuyitanga genius omugezi mu industry producer sound engineer muyimbi songwriter title zono zona ziyina ez'amaanyi mu industry era enyimba zayina nga ye Daddy Andrew zizamuyisa genius okitegeera because kizibu nnyo okusanga muyimbi omuna Uganda ayina ebintu bitaano omulundi gumu nga producer sound engineer songwriter muyimbi okitegeera kizibu nnyo musanga kati omufunayo ng'ali eyo ng'abiina nga Daddy Andrew olina muteeka ku board naye kati agenda okutuuka eri gye bajjulira agenda okulanga bajjulira birala abo bejjulira oba obuzibu buva ku luyimba si ku luyimba obuzibu buva ku kyerasyo nti tekyali kituufu federation tebagireeta nti because of the art of okulwanya industry ya Uganda federation bagireeta okumenyaamenya industry ya Uganda bataddamu kubeeramu na Bobi Wine mulala industry ya Uganda ogyetamya abantu industry ya Uganda ogiraga nti teri serious. That's the reason why federation yakolebwa era nkuzayo mabega otwali tutambula mu bintu bino nga tubyetegereza omusajja gwe bayita Salim Musale omulaba oyo yagendako nayita ba promoter on the same day ne president wayita abayimbi natandika meeting on the same time. President yatandikiramu meeting y'abayimbi bali gulu onalina kasero time yemu lunaku lwerimu uyabatuuka yababuuza what is data ani abuuza Salim Musale ng'abuuza promoter ng'abuuza bayire ba promoter omuli president waabwe Abitex what is data bajjidde ku kintu kirala n'abagamba what is data bonna ne basooka bayita kule muntu omusajja akyatubuuziza data n'abajjukizako mu covid twakolako ekintu ne NBS ekintu ekyo kyali ky'abayimbi kuyimba ng'abantu bali waka nga bayimbira ku TV NBS ne tugisasula nesasula abayimbi nze ndaba promoter temwina mugaso bigambo bya Sale promoter ndaba temwina mugaso temwina makulu abantu balina abakulu bayimbi naye nga mu bulamu bwa Salim Musale abayimbi bulijjo ng'anoonya engeri gy'abakwatamu obafunza nga yafunza ba promoter nga tagiraba weyafuna akawenda k'omuntu n'amutusako abayimbi naga kati kiwedde kati mu ba promoter sikyalina mugaso g'embalamu wadde n'ogwo era baba n'abafulutula fokasi yabe nedda ku bayimbi n'abayimbi bano ekisookera ddala esinga obbewunyisa ku bayimbi nti omuyimbi ayimba ne bamusasula naye nga bamusasulira tala waki bamusasula okitegeera kati ate ye n'akwata omanyi okuyimba kintu kiri fani alina oluyimba oba alina hit song yabeera enkoko ensajja yayogera n'akwata omuntu alina eddoboozi abantu ge bandi bakkiririzaamu abayimbi generation n'amuwa obuvunanyizibwa era n'abutuukiriza kyova nti mubutuukiriza ne bamuwa ekitiibwa president advisor bamwebaza okitegeera ekipate bamuwa kyakumwebaza kuŋŋaanya abayimbi mitwe kimu kumwebaza bakolera mulimu gwabwe kubanguyizaako mulimu gwabwe abasajja tebakola bintu tebakugamba bitiba for the sake of decoration bagaba bitiba for the sake of nti olina kyobakoledde in return they give you just kinga omuntu president asobola okukeera mu makina alonda RDC n'agamba Masembe gwe RDC ni Masembe ogera Masembe nga jjajjawo yali ayambyeko Museveni mu lutalo oba jjajjawo yali awaddeko ente president oba yawaddeko emmere teri muntu gwe bawa bukulembeze obwo
katena kyerambeze ko President Museveni taliyo Kenzo waleta corporate munali ebigambo bya ngakireta wa ewa define the word corporate just define it because we don't have the corporate atetekereriyo bayino tere corporate tujina naye obuzibu nti teri enforced go you think that Julius Owaswangiza veni musiru obutabeera ku front because he's a highest investor mu music industry aina awards aina sound aina abayimbi aina buli kimu ye true definition ey'omuntu gwe bayita investor wa industry aina record label ostegera oga Julius Musiru okujja abayimbi n'abateeka eri Musiru ogamba kati azawe kola kino nekikolebwa azawe n'avaayo bayimbi banaye temuwanirira abantu ogamba Musiru my dear corporate bagiisa weeri okomaininga corporate oginforcing okubanga eri active mu Uganda ng'omuntu asala siddi wansi asookeera ku makya n'asasula omuyimbi kiki kyalimu kyokka sigandi gavumenti teyagala ekikola yani yagadde ekikala ye teyagala kikola gavumenti mama ebintu byerekaawo ogaki gavumenti ejjawo nassa temanyi nti nassa bakola ebicyopoli ekimanyi ni nassa egirekaawo for the sake nti abantu abasoma batono nnyo mu Uganda n'abalina ebipapula batono nnyo abantu abatalina bipapula bangi mulimu ebintu emu gavumenti byerekawo for the sake of dino katubireke ebitambuze system ebire bwetyo gonodda noleekaana naye nga yakirekawo for the sake of kibirewo ekityo nze I do support abayimbi okufunamu ati waabwe because nange nina album 2 nina eza sirimu 2 is album kuliko ne video nga 3 zinanifulumiza ku sente zange naye album ezo zirimu abayimbi baziyimba nabakuŋŋaanya ne bayimba ennyimba ez'enjawulo nakikola ku sirimu nange nfunamu waliwo ekitongole kya sirimu kimu kyakatuluyimba lwakutogwamu ssuubi nekirikozesa nekirumba nekiŋŋamba tugakuwa millioni zaali ate no 7 somewhere sijjukira edda ozifuna kunyumiza ne baŋŋamba kati ebyadda tugenda kutwalako millioni 10 naye tugakuddira tuga oninga oluyimba luno tulikozesenga buli mwezi ojja kuwanga kasedde we kati nakera okulanga oluyimba lulimu Bakenzo ba David Lutalo batekemu logo wali mu luyimba abayimbi bagenda tujja kubeera tuliddeko seede za ne mbagamba muzireke era okuva oluyimba tetufunanga sponsor nina tukolera video osegera nigala ne surface tukola video yali yakabi yali nnungi yalimu buli muyimbi mu generation aliwo yali mu video mu luyimba olwo ba David Lutalo Rema Namakula Aziz Nava Gray King Saha David omuntu bonna bali mu luyimba olwo osegera njagala abayimbi afuna corporate but sakala ate bawuddise abayimbi abato na for them bakolera bukadde baabwe waliwo ekyuma kya bebe ko kyalina ekyokuba amayinja buluza kya sene meke kyuma azakola wa bebe kuli muyimbi ulimu n'amawulire sikyo njagala mpeeso 10 bebe ko zayimbye omwaka oguwedde 10 10 ibwe nazo manyiyo njagala jaso mpeeso 10 era ombulire emyaka 10 emabega bebe ko ayimba ayimbira sente mmeka bebe ko agamba taka wasiwa milioni 10 nja kuvira mu ngombe mu bigambo bye alenjogera byange nja kuvira mu ngombe bebe ko agamba njagala ngambe mu myaka 10 emabega bebe ko ayimbira sente mmeka 10 years back bebe ko ayimbira sente mmeka go promoter wa mutamu booking anga oli muna mawulire nze bebe ko yaliko kyali wange by the way bebe ko oli omu ku basajja bakyasinza okubeera n'omutima omulungi ebyaddala mulo sijja kubeera nga ye sizalawa sayala kuzalawa lasta alilo nkubulya nze sijja kubeera nga ye azalawa ayisamu abantu amaaso nze simuzalawa ye simuyisa mu maaso bebe kulu mu bayimbi abali mu Uganda y'omu ku bayimbi abalina low feet alinga nga David Lutalo low feet etali mu kusaddaaka etali mu ki low feet etali mu kuyonkamu ekisa gy'abantu
low feet bebe kuli ye muyimbi gwenzo gantu nsomwa kata gundi kidini yanga ajetaga because manya ino umutima omulungi niya kwanga azala wanyo atamanyi mugezi atenga musiru. You understand that statement? Azala wanyo amanyi to mugezi atenga musiru. You understand? Nze sizalawa nkubulya reality. Bebe kulu ayino mutima omulungi. Bebe kulu yomu ku basajja benyinza okutekerawo nga ayalyawo ayagala kidini nengimuwa bakwanga azala wanyo ate yefula nnyo omugezi atenga musiru. Ne oli ku BBC ya Uganda. Do I give a damn? Nkubulya reality. Obusiru si kivumu by the way. Omuntu ogamba oli musiru si kivumu. Nawe oli musiru nange ndi musiru. Buli muntu musiru. Kwa buli muntu ayogera statement obuuza lwaki yajogedde. Ninga ayogedde statement ye gugira nti akisiru. Nilefula omugezi ate kumbe gwe musiru because oyingidde muntu gwo muntu ayagala mutekamu ekintu kyoyagala abeere ekitali kyekyo. You know that? Okay, do you think that God is stupid to create abantu buli muntu nentegera ye? Nedda sebo. Kati waki gwefula omugezigezi okuntegera entegera yange? Kati kubebe kumbe Daddy Andrew ani musiru. According to you. Anti Daddy Andrew nenyini yavuddeyo n'agamba ye bamuwa ekifo takitwala. That is not a question kyekubuuziza. Nkubuuziza kibuuzo kubebe ku ne Daddy Andrew ani musiru. Wali. Mbuuza ono ali ku gundi ku muzindaalo ani musiru. Yatonvumisa abantu tewali. Bo tuwagana tewali musiru. According to you gwolaba bona tewali musiru. Tudde ku naye anzija nkuddamu kibuuzo kyenkubuuziza. Yes, tewali musiru ku bonna because buli muntu yawadde opinion ye. Opinion y'omuntu temufula musiru. Okitegeera? Go judging nga opinion yange oli musiru. Because that is my opinion. Nedeka yo opinion yo. Kitegeeza Bebe Cool okutemaatema ebigambo byayogedde aba musiru. Yes. Yandibadde awa submission ye naye nga ye natalingiza mu ya Daddy Andrew kwefula mugezi mu opinion ya Daddy Andrew. Daddy Andrew yalabamu ye generation watu walaba music we yabadde alumba president. Muganda wange omuntu akyasinza okuvumibwa mu nsi muno amuta President Museveni. Yabadde akola interview bamubuuziza about Bobby Wine. Yagambye Mr. Bobby Wine. Museveni nga ali ku international market. Ali ku international interview. Yagambye Mr. Bobby Wine. Tayagaliza nkulakulana yaki yansi ye. Wamubuuza Bobby Wine waki ta performing nga wamusi okegera. Waliwo ekintu kirimu kitulina okukkiriza mu bulamu bw'ensi. Nti entegeera yo si entegeera yange. Ate mbategedde nti ekintu kyote bwe mba sitegedde nga wotegeera kitegeeza nti ndi musiru. Submit your opinion nange nembeera opinion yange. Yensonga ki Allah subhanahu wa ta'ala ali atucreating buli muntu ng'alina entegeera yanjawulo. Yes. Bw'okwata mukaaga n'ogiwandika wooti oli wabeera sayidi ze eragiranga mwenda ono abeera sayidi ze eragiranga mukaaga. Bwe butonde bw'ensi bwe buli. Bw'oba olaba ekintu ng'okiraba mu ange endala tekifuula Daddy Andrew nti musiru because yayogedde statements ze yayogedde. Tekimufuula nti no is the enemy of progress ya music industry kubanga yayogedde byayogedde. Never. Naye ate gw'okeera kumakya n'omuzalawa gw'alabika okuba nga ki omusiru. Thank you. Ne Bebe Cool agamba mu kifo kya yakuyise Mr. Bizibiza n'abantu eyandibadde focusing n'agamba naye omusajja watuukidde okunjo kyayo zaayo anjo kyazijjawa. Because federation bayisa essente okuva mu parliament ng'abantu aba federation yabo abayimbi bakola okuva ku Monday paka ku Sunday naye nga babasasulidde hoteeri n'emmere yabwe gye bonna gye balya n'okusula kwabwe kwe basulamu. Omanyi n'emigazi babasasula ze basasula nnyo hoteeri eyo. Genda okoleko research ojja kukwata ku muntu ogambe ng'esente ze basasula ebbanga lye bamazaawo nga zisobola okugulawo National Theatre endala. Abayimbi baagala basaba President Museveni agibagulire hoteeri. Nkiddamu essente zebakabanyonirako nga bali awo bwekyanga batandika okugendayo zisobola okuzimba National Theatre nebeera matabuta.
zisobola okuzimba mu Pride Theatre bulisobola okuvuma Theatre la Bonita mu division ez'enjawulo nga division nga 10 oba 2 essente ze bakononerawo ku federation government ez'omulimu w'omusolo zisobola okuzimba nga Theatre la Bonita woogiraba mu divisions nga 10 eziri mu Uganda oba 2 essente ze baba ku lwokubiri Tuesday zisobola bangamba mutwalo gwa $1 bayinza okuba kati bazongeza kwa kati level yalinnya okitegeera kati oli abuggola ensi neewulira n'ebyo nebina byakaseera ebyo nti kyannaku nnyo omuntu yakeera kuma kinawangula award ekyasinza okubeera respected mu nsi yonna n'agitwala ku National Theatre n'agitwala ku Uganda Museum award edifininga omuyimbi yakatandika okuyimba strugglinze gubagambye tosobola ne bagamba nti nosobola notuka ekyabina bye bagamba nobyoza mu ttaka nobyanika mu ttaka nti award eyo egenda kuluzinga meaning waki eri eyo etya oluzinga meaning wet because industry egulidde ku ggwe eyeyita president waayo industry eze mabega ku ggwe eyita president waayo industry kyewuunyisa omwaka ne guggwako nga tasobola kufuna ba upcoming bataano mu kibiina kyo nedda si mu kibiina kyo mu Uganda yonna nga bakubye nga ekyaliwo edda mu biseera bya babebekulu ye guno omwaka upcoming kyazze naako kyekibuuzo kinyaga weebuuze era kyewuunyisa nti bw'oŋŋamba asidikivoko waguno waguli bw'oŋŋamba nti oyagala kulwanyisa corporate mu gurupu yo gy'obaddemu n'abantu abalimu bameka b'oyambye sewa muleke musajja wange New York the style ali Canada yadduka bizibu byali bimulyanga bimumalawo Babije mu kibiina ali bakuba luyimba lumu oba yaliyo Babije yali mu kibiina Babije yali producer ayambako omuyimbi ate Josted yali mu kibiina naye yakiddukamu nga ebiriyo tajja bisobola ani omulala Pia Pounds yali mu kibiina Pia Pounds yali manager yali muyimbi wa manager tekali kantu nagamba ze njogera mazima embwa njiyitambwa Pia Pounds abako mukazi wa Eddie Kenzo abakuba nti yaliko mukazi wa Eddie Kenzo sojuganda yali mukazi wa Eddie Kenzo sina wenfiirwa kuba oli tomwagala kwanga oli sikyali wange tomwagala ba just sikyali wange simwinako buzibu okwagala kigambo kiri spiritual nnyo kyeyakankubuuzeemu big talent tena muyimbi gwosobola gamba nga wolaba King Saha mbunze nava wa Kamili nga munene ani onsinza okulwa mu industry kyovola nkibuuziza gwe ina gravity era kiwera obujulizi nti oli yali boss we yayitayo obuyisi ani bagaddewo nibagala ate division nga nkyaliwo ani agiggadde ani aggalawo Shifula kuva ddi ng'ogala division nga nkyali wano Shifula nkyali wano waki ogala division nga nkyaliwo mpa ennyimba z'ebbiri sometimes we take over with my friend we bend over line ensanyusa line wagivunula egamba sometimes we take over with my friends we bend over gwekwebezaamu omusajja nga bending over so line tusobola kunva tebanyi wabudde yali buluzungu sometimes we take over with my friend we bend over tips zijali okimanyi bulijjo tetukiwa budde nze kennyini bale sikiwanga budde kuba ennyimba muziyita ku tuzinga ya munda yayimba atya ndeka ojja kumvisa abaana ba big talent nezi nabagamba anvuma simulinako buzibu njogera byamazima kwata oluyimba oluwulirize vijja kuwa ekyokulabirako naye bamukomyawo olwo nkuwa abantu abadde mu big talent twagala
bangi babadde mu bibiina ne twagala omuntu otugambe mbu yayimiridde nga olaba big guy olaba gravity olabirawo ddala big talent bolaba big guy olaba big talent bolaba gested olaba big talent bolaba sewase olaba big talent ate nga oli agamba ekibiina kyali kikyene mu kibba big guy anyumya mbunyumya ezo mboozi za kufuna abantu ku cricket oval neto munenya muli mboozi za just nga za kuleta bantu kwagala abantu kujja ku show yo bantu kugoberera abantu kugamba nti no nenga size reality no yayina amasanyalaze ani big guy wa masanyalaze kituufu agayina simuyina akobuzibu naye njagala nkubulya lye nze sinyumya nnyo bintu byakulimba Eddie Kenzo yandeta big guy naliza na wano nangamba Jacob nga wonyambyeko ngwetedde muto wange ono nsaba onyambe omufuule wa kabinganzi byali bigambo byani Eddie Kenzo mu motoka ye bali bagiyita batya musajja waawo mu bunama yajimuwa wa parasuti emotoka yasokera ddala ebyo nga tabyogera ani big guy tasobola because nemba nga ndi bus ne Kenzo simwagala njogera ebituufu njogera nti Eddie Kenzo yasoka yadde okubeera omuyimbi eyapako sheyo omutwalo gumu gwa $. Njogera nti Eddie Kenzo njogera ebituufu bye byakozeeko lokana naye kati mubuuze Eddie Kenzo asobola okugera ebituufu bina limukoleddeko asobola byogera simanyi tasobola nezi njogera ebituufu nenga the big guy aleke kwerimba big talent Eddie Kenzo yali atambula naye ku mugongo bagenze wabweru agenda nayo big talent ye eringanga NRM ye Museveni nowafe bekomye ngenda funa leo nako tujja tutemeteme ebibiina ngebi kyekiremeseza okubeera nga ekibiina omuntu waavaawo kisobola okusigalawo ojja kunyigira kuba n'afirigo nja gitwaliramu ate nze afirigo gye nkola nati kati abantu bajja kunyigira twagala amazima naye kati amazima gali nti big guy mulimu ebintu byayogera nga ye bimuwa buwagizi eri abantu nebimuteka kumpi ne principal omwagala because tukize tugana ne principal naye taagala Eddie Kenzo ebyo ddala era kati singa principal yakeera ku makya n'akima Eddie Kenzo entebe Eddie Kenzo tiyandibadde president advisor Eddie Kenzo tiyandibadde kino kyakola bino byakola bintu tiyandibadde ng'abikola nibino bino abikola kulumya muntu ogwo principal ne principal naye byakola akola bintu kulumya muntu ogwo Eddie Kenzo. That is reality. Singa principal yakeera ku makya naga kange n'ekimebe Eddie Kenzo mu amasanyalaze mukime ku kisaawe nganze Chagwan Center president waki one president w'abantu Eddie Kenzo tiyandibadde president advisor Eddie Kenzo tiyandibadde president wa federation Museveni ye president waki Museveni president wa gwanga Uganda lwaki temukateekako mbu president w'abantu gwanga kyawufuna abantu munakyo sense mulimu omuntu ayagalwa abantu nemubamu omuntu ayagalwa sijja bigendamu ebyo naye mbadde nkyagamba singa president w'abantu Bobi Wine yagenda n'akima Eddie Kenzo ng'ava wabweru n'afuna amasanyalaze ago n'amukwata wati ne bamuteeka mu motoka ne bamuvuga nga King Sallah byamukolera ebyo Eddie Kenzo yandibadde president wa federation Eddie Kenzo yandibadde advisor Eddie Kenzo yandibadde ate nga olaba King Sallah times 5 yandibadde ate watabu nnyo okusinga King Sallah kale kimusanyusa okuba nga King Sallah babimukolera kakati obuzibu naye bujjiraawo oyo omusajja gubaita Eddie Kenzo ebyaddala ebitali byakujubisa bamuwako sente okupostinga president Museveni posta ye n'agaana kati azipositinga apostinga neraale netwabadde ku show ya muganda wange Lutalo yawanyi nkulumya nnyo kino Eddie Kenzo bamuwako ku sente emyaka 5 emabega yazigaana nga tugenda mukalulu ne bamugamba nti twetaaga just posting nyaweziti ogale bannange bano tugenda tulenda president Museveni namuteeka sente awo ku mmeeza nga ziwunya n'okuwunya naye zigano zirya naye kyasinga omunyiiza mu bulamu bwe ye muntu gwe yayirawo ekibuli obutamuyirawo ekibuli ekyasinga omuyinyiiza bwe banayikola mugamba yalya nga talyanga kwekanziriza eddala oba muvuma munvume gasiya n'agenda
Namuwa sente zinatako ziriya kati aziriya ate kibaluma ate kitulumira wa mwene badadde Andre neze tekyanyuma Daddy Andre dadde byayogedde byabadde bifu wekitanyuma ki wekitanyumira waawano nze nzikiza mu moment yange nembongo bange ngamba ekiriba ekyange kijja kuba kyange ekyange Kenzo si yakiina sigwa kiina risiki y'omuntu teweta nze ndi comfortable era kyoba ntujja kunsanga nga nkoze nemba nga sina mulimu mbeera nyirira because nzikiriza mangu mubakiri bange bonna betwakolanga nabo abamu banyigira Kenzo nga zisimunyigiranga because nakiza kati Kenzo is above ali above nze era Kenzo ali mu level kati ndala nemu approach nga bibugo naye mugamba Kenzo jangu na ku interview yange ngamugamba sebo mbadde sakuna kuzo mwezi ojje ku show yange ndikyali nganga luli yali aneta kati nza amwetaaga that is reality ninzikiriza mangu ngamba manyi niti kingana kugera ndowooza yange ganti wambwa nizo nza nizikuwa tiwaki muita wambwa ninga mazimera ngogere ngato Eddie Kenzo emyaka 5 emabega yeta wagira President Museveni natanya ngana kusendeza President Museveni asanse ziriya kati mulekeye yagale bamuwe bitiba bye Daddy naye kiriza luko mukeka go onyonyo ono kadira Eddie Kenzo afunye wakadira n'abaana be bagijja kubeera bulungi emyaka egijja maaso eyo era tewewuunya nnyo Eddie Kenzo nga Good Beach ekyasinza okubeerako emmere eyakabi tewewuunya nnyo Eddie Kenzo nga guddewo ennyumba ekyasinza okubeera eyakabi era tewewuunya nnyo Eddie Kenzo okuleetera copa wano nga mimbi asinza okubeera ne helicopter era tewewuunya nnyo Eddie Kenzo okuba nti asoose okuleetera TV wano kyo byogera mu mutima ki nkubulya reality sina mutima mubi ku musajja oyo wanga njogera nze kintu kyempulya muli njogera kibi kye yali akozeeko nabazima ngogera nago kyekinjolo kyenina tumalirize n'omukulu ono ani njagala nkugambe nti olwo olutijjiso lwe mwateekawo nti no Bobi Wine yayitawo yakulekaamu nga Bebe Cool era nkyakyagala lwa nsonga mugira mu kisigaza agenda okufuuka bwe kiba kya ataaka eno ya Bebe nno engeri gye twali abayimbi oli bafaani manya ayina waatuuse bulungi nnyo kati sebo kankugambe nti nsobola okukeera ku makya n'obeera shocked ku capabilities za Bebe Cool just lwakubanga si nze omuntu omu ateeraga at all kubanga nze kubidde ekintu ekibayita okubeera n'amaanyi point ku point Bebe Cool y'omu ku bayimbi abakyasinza okweraga mu bulamu bw'ensi muno bye balina oba wali gundi byonna bye balina yakyasinza okweraga omuntu akyasinza okubeera omuzibu okutegeera obugagga bwe ye Bobi Wine Bebe Cool yaleeta n'etendesi ey'okuleeta emmotoka Bebe Cool byakoze bimanyi ebyokweraga Bebe Cool nga yeeraga Bebe Cool wayo kati waga nti yemu ku bayimbi abateeraga tukize tugaane ate wekigamba mu bugagga obugagga Bobi Wine omulaba President wa tamulaba mugagga anzo pa times 3 ku Bebe Cool Bebe Cool akijeho gamambu pepa amusinga anyumya mbunyumya mbozi asobola okuwaayo budget entiro omulimu gwe wampangu ndi mu gukola okunyumyamu embuzi z'okwenyumyamu okwegumya embuzi z'okwegumya embuzi z'okulaga nti no nti okola okitegeera nga reality emyaka gino 5 giraba gino Bebe Cool jabadde Bobi Wine yavaku oba nkunyonyola entya oba nkutaminga entya Bobi Wine yava ku stake ey'okubeera omuntu wa bulijjo God forbid quote me right God forbid Bobi Wine amala afa wano otegeera amaanyi ga Bobi Wine gegaliwa Bebe Cool wafa wano
Otegeera, God forbid siwishinga Bebe Cool kufa, siwishinga Bobi Wine kufa, but God forbid Bebe Cool n'amala afa, osobola okutegeera amaanyi gaawe kubombiriri. Era singa kyali kisoboka nga so okwanjula ebyobugagga byabwe nga ffe bakulembeze woolina okuwaayo ebyobugagga by'olina mu gavumenti, osobola okutegeera ni mugagga ku bonna. Olaba Lagadde oyo ate Lagadde tamanyi Bebe Cool mu bugagga. Lagadde oyo nga tayogera bintu bye yali bwati kati abasajja basimisa kisemakulu abo Gani Mayinja yakaba mukaawo nimwoza nti omwavu Geoffrey Rutaya balina ssente. Kati waliwo omuntu omulala atanakulya nakuziza maama we nazize ani naviyo tanakulya kuza maama we nezize niza tata naziri akakyale kuza jjajjaawe. Kati abaana nga Katatumba Angela Katatumba bagagga bavera tena kutandika kulya kuzize akyali kuza neza katata naziri yako akyali kuza neza mama naziri akyali kuza bajjajjaabe. Kati zize tagenda ziri kati nkugambira nti mulimu embozi Bebe Cool janyumya nganyumya mbunyumya okulaga nti no waali ninga mazima yegalya mu kisenge n'amanyi nti banna ebyaddala asajja kansinga kukufa kwa Katolo Bwama yali Katolo Bwama. Yes, Katolo Bwama yafuna definition entuufu nti Bobi Wine ali class above the ordinary. Yafuna definition entuufu there is a difference between a Bobi Wine ne Bebe Cool. Atmosphere omuwaki Juliana w'amaanyi mbayimbi abakazi Juliana muyimbi w'amaanyi mbakazi si because dino bichi naye ina watuka awantu embeera zikyuka awantu wakyuka. Kati Bebe Cool Bobi Wine yatuuka butuusi awantu wakyuka buli kimu nekikyuka. Kati kitegeeza nti oli w'amaanyi twandi Bobi Wine w'amaanyi ne Kabaka watuuka awantu ebintu bikyuka. Twende Kabaka mwada Mutebi w'amaanyi ne Bebe Cool ne Bobi Wine w'amaanyi President Museveni watuuka awantu ebintu bikyuka. Nanti Kabaka asobola kubeera mu jjaamu nga President ali mu jjaamu. Bobi Wine asobola kubeera mu jjaamu nga President ali mu jjaamu okutegeera nti abantu balina class. Kati ebyo byegumyamu bingi okwegumyamu era ekyo kintu kikigwa okubeerako obuzibu ne mutabani waafuna obuzibu omusambi w'omupiira oyo Henry Alpha afuna obuzibu kubanga naye namutandisa omulaba ne bambi ekintu kitandisa omukola ki anti abazanyi b'omupiira bagamba taata lwaki tova ku takilayini omwana yamumalako emirembe. Si mwana yamumalako buli muzadde yena asobola okukikola ekyo kyakola Bebe Cool naye wali omuzadde olina okukoma tiimu tegaba makaago tiimu si makaago tiimu ebeera ne structures. Bubuzi bwa gavumenti ya Uganda the president yafuka buli structure yonna yonna yateekayo buli muntu yenna ono wabba ng'ateekayo ate omulala abba. Tiimu si maka. Manchester United erina structure zaayo munoba nannyini waazo gwe nannyini waazo kola decision nga board tetudde. Alpha ayinza okuba nga wakabi watabbu piki by the end of the day omupiira mupiira si gwa bigambo tebagwogerera. Omuntu alina talent omwana nti alina talent ayingira mu kisaawe nobeerawo ekikyuka sizoni ewedde omwana oyo alina goolo ezo 3 sizoni eno tanatebayo wadde omuntu wakabi aba wakabi. Tugende ku point endala. Point ki? Soko ne kuya byogeredde wa. Yabadde ku TikTok live ye. Naye nze tekinteje okati mwe okulaba president wa mwenga agenze okufuna award ya filimu aliko ne basta. Ebyo bintu nabikola emyaka 15 emabega. Pozinga. Bana ba Mandela. Pozinga. Bani ebyo byonna social media tenaje. Nabi tetuganye yagenda nayimba ku birthday ya Mandela yokka gyayina ngeki kyama nkyera afunyemu ate award kola zikyaliyo simanyi because this is irrelevant ziringa pa award zaliyoko ziri mu stone age long time ago they used to be called awards simbo bitoga reality
Bebe Cool yayimba ku birthday ya Mandela. Era jamuimbisa ku birthday ya Mandela. Kyali kirabika. By then mu East Africa yasinga Bobi Wine amaanyi. Mwana Bobi Wine akkiriza. Musajja tunaine yekwata onagenda Kenya afune ko kumaanyi. Nibigana agamba why? Kanzire ku kiroko kyange. Ono agenda kuva ku international genda kudda ku kiroko nga kyafuuse ekizibu. Ngatabuse. Mama nga bada afuse bada. Simanyizi geto nga zifuse gwe. Agenda kujjukira wati nga gwe yatwalya mu nkwawa. Katati yani ye boss. Tukize tugane. Nze njogera mazima. Bebe Cool ya making a Bobi Wine. Like it, hate it, believe it, chigane. Elecha making a Bobi Wine is because of Chameleone. Without Chameleone, tutonde bade na Bebe Cool, tutonde bade na Bobi Wine. Bomuvani bade biriye. Ne Chameleone yafuke jute. Bano ne gato kulwanyisa oli. Olinga afuste ekizibu. Bachikola. Ngamba bamana bamubegga. Muganda wange. Omusajja gabayita Chameleone omulaba. Yatuuka ekisera nga afuuse ekizibu. Mu industry ya Uganda. Mu industry ya East Africa. Chameleone yafuuka ekizibu. Nga buli kyaleeta basiima busiimi. Ng'olina okukozesa amaanyi mangi nnyo. Stunts nyingi nnyo okumugyamu amaanyi. Ng'essaawa zino gavumenti kyeri mu kukola okukozesa buli kimu kyonna n'okukendeza amaanyi ga Bobi Wine. Neba Chameleone ne Bobi Wine ne Bebe Cool bakozesa buli kimu okukendeza amaanyi ga Chameleone. Ne basucceedinga. Ne kiba. Bwalako ya Bebe Cool nga bambadde G-string. Waliwo ebiseera ebyo? Ffe twaliwo twagiraba. Era ekyasinga okunsesa mu bintu byonna nti singa Chameleone teyisa mu maaso Bobi Wine. Se Bobi Wine talikyali kati. Nikuwa Chameleone yayisa mu maaso Bobi Wine. Nga Bobi Wine ekintu kyalina strategy emegoli. Naga omuntu ekasooka gotusobola okwasaganya ekintu kino. Bebe Cool. Kanonye Bebe Cool nfuuke ffala akole buli kimu tulwanyise omusajja oyo. Era yagenda Bebe Cool agamba yakugize nange yangira otwali Kenya naye tugende. Nibaleeta funtulaawo. Nolyoka owulira tabbu. Ate ebiseera ebyo oli yali adependinga nnyo ku basuga mami. Doctor. Nolyoka olaba nga buli kakikya konna konna bakamanyi. Waliwo introduction eri mu luyimba lwe bayita funtula. Olina mpa ku simu yo. Mpa ku yange. Introduction eyo bw'ogitema ekuwa essaawa zino ebiri ku Chameleone. Papa Sidi byayogera simanyi biki kanjikubire. Ne bajje strike bajja jikuba ne tebana kyakikolera. Tujateekayo wansi bed tugibuze. Ntosobola. Lwani oluyimba. Bobi Wine takyakuba strike. Ennyimba ze. Bobi Wine. Ennyimba ze bakyazikuba strike. Wateka mufuntula. Olosiro abasatu. Ndako. Bebe Cool. Ayina sente ze. Naye amazima gali nti kali akasajja kalalamu kali ku another level. Kali beyond kyotasobola kukkiriza na kulowoozaako. Katabu akakasajja koogera ensi neewulira. Just Bebe Cool ayogera TikTok neewulira. Naye twogera ku muntu ayogera ensi neewulira. There's a difference between TikTok n'ensi. TikTok eriko bannayuganda b'emitwalo eba millions meka. Naye ensi erimu millions. Mara mgundiyo. Zawadi nazitwala de South Africa buli mwaka ng'ekigambo Bebe Cool London nga ndine Disneylands biki ebyo nabikola ka New York namuyingira buli kimu nakikola ebintu
ebyo tebirina mugaso eri mboozi eno gye tulina oba nayitawo oba saayitawo oba Bobby yayitawo kaakati nze nyinza kubuuza ekyo ekibuuzo kiri against Bebe Cool oba against abannayuganda kuba ensonga ye gyolina okusapootinga y'abannayuganda mu kuyitako kwe ayambye atya abaana abali mu komera ekyabadde ekibuuzo kye ekyasooka kubanga okufuna amadika ya negotiatinga ne gavumenti okufuna amadika ate yalina na level 1 nze nina level 3 etambuliramu omukulembeze yenna abazze kuva mu pozira nozowulira bo bali mbitiibwa yali ku level 3 ono ali ku level 1 lwaki Bobi Wine ali ku level 1 ye opposition leader wa Uganda wafunako ekizibu mu Uganda muno amanyi gwasoka okupininga Museveni President Museveni ensonga kyali ku level 1 naye ate President Museveni aba ayitawo ne Bobi Wine ajja Bobi Wine ayimirira okitegeera President Museveni God forbid nasangibwa ku Ntebe Road kuno convoy nga yitawo nga Bobi Wine ayitawo eya Bobi Wine esoka kuyimirira ya President ayitawo anti yali mu buyinza kati excuse zagamba nti simanyi government yamuwa amadika bla 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 buvunanyizibwa wa government okuprotecting asset gye bayita Bobi Wine buvunanyizibwa president ba government ya Museveni okuprotecting Kabaka Mwenda Mutebi buvunanyizibwa ba government ya Museveni okuprotecting omuntu yenna w'amaanyi kyovolaba Edikenza alina abakuumi Bebe Cool alina buli muntu yenna gw'omanyi nti w'amaanyi alina abakuumi okitegeera baba wasukulumye ku bannayuganda ba bulijjo nze najja wano nasooka kufuna mundu pisto nga njewanyisa nnyo nga manyi kweggalya mu nnyumba nenjikokinga nenjitumya wendi naye olunaku ali skini nafuna obuzina skini najja makindi awo naneetolola waati ngeri mu mmotoka omwo nengamba nze mu Jacobo wawe ku busungu bwe nnina kanejjeko emmundu eno nenjizaayo nimbuna manza kulya security nokugaba emmundu nteekako omukono nti onaafuna emmundu naye Bebe Cool ateekako omukono wa simanyi alina gasobola okuteekerako omukono bamuwe emmundu si munabyabufuzi si kuba munabyabufuzi stampu yange eweesa omuntu emmundu nze bwe yagereze mu LC1 LC simanyi LC kinesimba otakimanyi ne Bebe Cool agamba basooka tuukirira ye okolaki okumuwa ddiiro ey'okwesimbawo kwa president abazungu anyumya mbunyumya gwe abazungu bayise basiru abazungu twogera ku muntu asobola okuprofilinga nga tonakutegeera nti no gy'oli mu nsi twogera ku muntu asobola okukutegekera nga gwe tonakutegeera nti olibeera ne mu nsi twogera ku muntu asobola okumanya nti mu kizu ye Uganda mulimu ebisolo weebiti na projecting a number ogera okuteekanga enamba efaanagana oba nga esinga ku katono kati omuntu gwega Bebe Cool ayinza okyogera ekyo kunyumyamu bunyumya mu mboozi kubanga Fred twaliyo yakyeyogeredde oba yakyogera but abazungu nga banakeera kumanyi okuyingira mu nsi okupulaginga mu opposition ensi eyo wammanga ebeeramu n'ebintu nga 3 oba 4 bye bagyetaagamu ekisooka mafuta ekyokubiri gorodi ekyokusatu nga either eyingidde mu kukola ebyokulwanyisa naye nagamba nakuwa ekyokulabirako ebungereza bali batendereza Jowereso Nnyonyi naye nga ate abali mu lulyo olulange abali mu position ey'olulyo olulange bagamba oyo musajja Museveni alina byatuyamba nno mu nsi eziriraanyemu awo alina byatukolera kati Amerika President Museveni alina byakolera Amerika mu Afirika muno kubanga tukiriza tugani President Museveni y'omu ku basajja abakyasinza okulwana olutalo lw'oku ttaka era y'omu ku basajja bakyasinza okubeera n'amagezi g'olutalo bwe ogenda muyingamu ng'oli mugezi era bwogenda kupulagingamu omuntu okumulwana
olina okumanya King Nation olwana n'omuntu yaliko defense minister nga Uganda tinakera macha kufuna zi satellite nga defense minister olina okumanya King Nation olina okumanya nti omuntu kwegenda okulwana n'okuplagingamu omuntu ng'oli mu America yagendako mu nsiko mwana mumukozesa okujjako omuntu gwe mwagala n'avaako ne mumuleeta n'alayadde nawaga nti bana nze nkomyewo naye mbadde nsaba obwakabaka bukomewo nekiba kati President Museveni tosobola muzannya katemba gwatamanyi kyekinaga nti Museveni oba gavumenti ya Museveni esobola okufuna omuntu yenna gweyagala bwe beeyagala naye oba teyagala ekuleka naye keera ku makyota niko kuyingira mu bintu byabwe bajja kugira emisango gye wali okoze emyaka 10 nga tokyagijjukira nga gyo bagimanyi. President Museveni basobola okufuna omuntu mu America gwekyogera nti wagenda kufuna asira ne bagiraga nti banaye kulwa bulungi b'endagaano zaffe ze twakola tuna omuntu gwe tuzza okukima mu America mu mutuwe bamubawa mumuwa nimulimu ebintu byatumira agamba katukireke eki kibewo ekityo Museveni tasobola kukimayo omuntu. Muganda wange twogera ku gavumenti gye bayita ya President Museveni 01 wa Uganda asayiningira buli muntu ya Uganda yenna alizaalirwa emyaka egijja mu maaso n'aliwo kati. President Museveni asokera mu kiraga nti tusagala muno embassy ya America nekiba okimanyi kyekyo ate nga beetonda mutabani we yajagala gundi nkiddamu nja kikunyonnyola ekyo akyayetonda. President Museveni asokutoa order n'agamba sagala embassy ya America muno nekiba bannayuganda ffenna netudde emabega we because yati presenting simwagala negegena amazima waki yetonda. President Museveni okuvaayo kwetondera ku Twitter omwana gye yakola yalaga mature politics. Mu politics mubamu ku muntu okubeera mature atuuza nti omwana we bina byakola oba mutano wa Museveni amala gabikola gafula nga talina ku nsonga akyabikola wabeerawo ensonga obawo hidden message eriwo kyekinagamba banabagamba bakasukuba simanyi bakasukuba ba agent ba government bakola diversion. Government ezitaga kasuku kola diversion tetaga kasuku kola diversion government tetaga sayimo kawalata tetaga gwe tetaga YouTube kola tetaga TikTok kola tetaga government yekola diversion yayo notajitegeera ogenda jitegeera nga isewe banga dene niga je kola ngati kola abantu abe mukirizamu bamugaba opposition nayo ko diversion mukama katunda bankumbira aisaluti katono nnyo katunda baawo atwagalo oyogere ku kundi ya Eddie Kenzo ne Rema bali performance nga Rena ngapa Rema nalyoka awanikira Eddie Kenzo ngalo olwekubanti embere yaliwo nebafosinga abo batugambe nti Rema okuvayo n'abuuza ku Kenzo n'amubuuza n'agamba munnaye sitole kitatama abo mazeeko emirembe olowooza kino abantu abaali balowooza nti Rema ne Kenzo obutakkanya bwabwe tebukyaliwo oluvannyuma lw'okuwulira eyo statement gwe ngajjako kikyoyinza ogyogera kuvadde nga tabalina butakkanya bafaani balowooza Rema ne Kenzo bafuuka ba X naye kifaananyi kiraga nti Rema ne Kenzo osanga olwo tebakyakola. Kyalibadde kirungi tuli mu kumaliriza kyalibadde kirungi Kenzo okubanga yakava ku stage ne bazzayo Rema kirungi because bwoba omutegesi wa kivulu ng'ekivulu ekyabadde ku Serena kya David Lutalo amawulire agandi kikubye amabi agali negative gona gabulya mu ggulire lya Rema ne Kenzo tukize tuganye show ya David Lutalo yagaana oge mazima yagaanira ddala osi David Lutalo emyaka 5 emabega oba 10 emabega David Lutalo tasobola kulemererwa kuba Serena nakuba Hotel Africana nebuuma weti nakuba cricket over nejuza nagana kujuza Serena si audience yembu abeche 10 tabalina nedda sebo just kyobo manya byonna ebyakolebwa mu industry mume ebintu betu divide betukola diversion
okubuzaawo ekyo ekyandibadde kyogerwako ekibi eri show. Abantu bali mu show bali bamuyita Mukaya. Mukaya omumanyi? Nti Mukaya shows ever zibadde ziri awo medium nga ziri awo. Naye ekyakolebwa ekyo I think bali basensinga nti kino ekintu kino kiyitidde kyali waffe. Katulina okukolawo ekintu kyonna kyonna kubanga David Lutalo mukwano gwani? Gwa Rema. Naye ate si mukwano gwa nnyo gwa Kenzo. Ni mukwano gwa Rema nnyo. Era waliwo yali aleeta ne ssente okukola battle ya Eddie Kenzo ne David Lutalo. Niyo omu ku bo yagigaana. Osegera. Ekyayogebwa ekyakolebwa kyatuyambyako ngaffe abamanyi eby'omunda. Abagala David Lutalo abamanyi nti alina omutima omulungi. Obutamukuba nnyo mu media n'omufula emboozi. Kubanga omutima gwa David Lutalo munafu. Tegusobola kubeera nga ku TV atuukere bamuvuma, TV le bamwogerako, TV le bagamba nti kye yamusaze. Osegera munafu. Ekyo nakyo kituyamba ne kibuulira awo. Tugamba ewanyu waawo tukiwonye. Era kyali kyamakulu nnyo obbazzaako nga baliwe batyo. Because mu art bwe kimu kikola amawulire era bwe kimu kirimu message. Naye nga ndaba empisa zigenda zisiiwuuka kuba bakakimukola emirundi ebiri. Rema nga ali ku stage, audience netandika okuyimba. Kenzo bakimukolera ennakivubo. Naye kuno bakimukoze nga ne Kenzo ali mu audience. Banji mukolako ne kushanga gina ali ntegese omwaka oguwedde. Guno oguwedde. Lightning Festival yali ku Jogies. Is it Jogies? Ase Jogies. Kugundi ekolo oluguudo olwo. Kino tukiza tuganire batabigenda kuvambula mu Kenzo ne Kenzo tajja kuvambula mu bwa Rema. Ate bafana balina ekintu kye baagala nga bo. Kiri eri gwe omuyimbi okubawo ekintu kye baagala oba okibalekerayo. Okitegeera. Rema tasobola controllinga mimwa gya nantegereza abantu. Rema mulimu gwa kuyimba. Era n'ali kwera ku makya n'ayimba atya tajja kera ku makya kyejjawo ekyo. Bajja kimuggyako bajja kimugamba paka nga generation ejja ezze. Bwena ejja kyerabira. Ate kisinzira na class. Nti Rema waliwo class gyatuukamu n'ayimba nga tebabiriiko ebyo. N'ote class gyatuuka ne bayimba nga babiriiko nga bajja bimba Kenzo naddanga wabayimba olimba batya batya. Wabula ngonze batekawo Kenzo osegera ekyo kijja kubawo ekito because abantu ba wansi abo ba promoting Rema mu bulungi ne mbubi. Ekyo katoka kibagamba Kenzo ki promoting Rema kumuteka okubeera relevant. Ne Kenzo bamulemesa olava yenna n'abeera wali nga tayala mama Maro yennyini ne kimukakatako okuzinga n'agamba taata Maro wagwani muganda wange. Bino biraba bino. Byonna bibakolera. Bikolera Rema, bikolera Kenzo. Wazira binafuya ate bapatana abalala. Abali mulamu bwabwe. Binafuya Nyamutoro, binafunya Amza. Okitegeera. Because buli muntu alina olina X-way. Eyakujjako embere ya Sigwa alina. Kikyo. Musaazi n'olwo omukazi atulaba eyamujjako embere nga Sigwa alina. Naye abantu bo kibanyumira bunyumizi kiri mu bwongo bwabwe kyekyo kye baagala. Ate nabo balina okwakitinga ekintu ekyo obalaga nti tekibaluma. Bwe balagamba nti kibaluma kijja kufuuka oluyimba. Bwe balaga nti akibakinako buzibu bajja kutuuka ekiseera bakiveeko. Because industry n'ensi yakyuka. Abantu baagala ebintu ebiri negative. Ebiri abo tebitategeerekeka. Ebiri controversial binyumira abantu. Kati omulaga nti kintu kikuluma nnyo kisinga omuntu okutaaginga mu TikTok nga akuvuma. Naye n'okola TikTok n'omuddamu n'omuvuma. Ekyo ky'abayagala. Kati omulaga nti byayagala tebikulya ate kutuuka ekiseera agambe y'omuntu gwenvuma kamwesonyiwe. Kati ne bafaani baatuuka ku sseeryo. Naye bano baba kibakolera. Ne bali bapatana abali abalala. Simanyi mu mitego gyabwe bo balimu balowooza ki bawulira batya. Kubanga obujja buli nakyo. Katonda yatonda obujja nga buli muntu yina asobola okubeera nabo. Olaba embwa. Nina embwa yange bagiyita embwa gye bayita Salvador. Endala bagiyita Gudo. Endala bagiyita Neka. Endala bagiyita Ketia. Embwa zo
mulimu ensajja 2 n'enkazi nezimanyi okulwanira enkazi naye enkazi ziri 3 obujja buli nakyo ne mu bisolo kabe n'akawuka katambula wansi kalina obujja ekyo kirimu ffe osegera nti obujja obwo nima basobola obugumiikiriza mbamu batasobola bugumiikiriza ekiri gye kiriwo nti kusaba nnyo abantu bapatanazi baabano okutegeera nti no abantu bebayagala beebo abantu bebayagala babasanga bali mu limelight ne babagalira olwekyo kye bali nze omuntu yankyawakola kwogera byenjogera bino nti nakera ku makyana ndi muyayi nga ne bakakuba kazi nankyawa olwekyo ne mbamu oli ajja okunjagala nti omusajja ono bambi kamwagale omujjako ennaku gy'alabye osegera that is it mbagaza okubeera obulungi aisalutu betunyiiziza well and good tukyabanyiiza nnyo betusanyusiza muli batono nnyo but end of the day byonna byetwogedde tetuli biased twogera reality ge mazima aisalutu ubeere bulungi mweraba